po jako akawuwo okugenda abalwadde ogendayo Makindu entambula tewakyali. Abatuuze abawangalira mu bitundu ebirinaanye emyalo e Buyikwe bali mu kusoberwa oluvannyuma lw'amazzi okusalako ebyalo 6 ebikola omuluka gw'ebusagazi mu ggombolola y'e Najja mu disitulikiti eno. Obuzibu buli ku mazzi. Amazzi gava eno ne gava ne sayidi eno enkuba ne lyegatta. Eri baganda baffe baba bakutuddeko ate naffe eno baba batutuddeko. Ate emirimu tegiba tegitambula n'obulamu bwennyini babukaluba. Enkuba efudde ensangi zino ssaako n'ennyanja okujjula eresa amazzi nga ganjadde mu luguudo olubagatta ku Makindu ekizibuwazza emirimu omuli egy'ebyobulamu obusuubuzi ko n'emirimu emirala. Naddala mu mankati wali omanyi buliwo okuziba bwa mirundi 3. Naye eriyo akadiba mu mankati ako akoko mu buntu bw'ogendawo ng'omuliro tosobola kukontrolinga nekuzikira kuba buli w'olinya waba wawangu. Okusinziira ku mbeera gye tusanze eno abatuuze okusomoka ababodaboda babajjako ensimbi nnyingi eziri wakati wa 7 n'omutwalo era abakyala b'embuto naddala balina okugenda mu ddwaliro okuzaala bakaluubirizibwa nnyo ekibaviirako okuzaalira ewa mulemulwa ali ku kitundu kino gwe bagamba nti naye amaanyi gagenda gamuggwa olw'okukula mu myaka. Abakyala b'embuto bo oluusi bafuira mu ssanyu olw'ensonga nti transport waba tewali olw'ensonga mugenda omusitula okumujja eri okumubuusa amazzi gano ng'embeera yayonoonese dda. Twala omulwadde mu ddwaliro tumala musitula busituzi kumuteeka ku mugongo okumusomosa omugga guno okuva eri paka eri gye tufunira bodaboda nga tufunye ebbaluwa okuva RDC then netumutwala mu ddwaliro. Mbeera tuyitiriddeko obubi tufiira waka tetukyalina transport anti entambula wepiki okuyisa muno ssaawa nga 5 z'ekiro tasobola. Kyokka okusinziira ku ssentebe w'ekyalo Busagazi Abasi Waigoro alaze obwennyamivu olw'ebyobulamu bye batakyafuna olw'entambula ng'abaana tebakyagemebwa kubanga abadde babaleetera eddagala okubakendeereza ku lugendo tebakyasobola. Naye kati ssaawa tebikyasobola kuva kuno okudda kuno. Abakyala ab'embuto tebakyasobola kusomoka wano. So nga ate gye buvuddeko emabega wabadde nga ambulensi okuva esayidi z'e Makonge ng'ejja wano n'ereeta obujjanjabi eri abantu baffe okugemesa abaana mu mbeera emu oba endala. Tulinako n'abalwadde ab'obulwadde buno bwa mukenenya nabo babadde nga bajja ne babaleetera obujjanjabi naye kaakati ambulensi tikyasobola kujja. Tulemerera okupangisa piki ezitutuusaayo olw'okuba banannyini piki bo kati baagala ssente owawo okusomoka bakusaba emitwalo 3. Oluvannyuma tusomosa amazzi ne tutuukako ku mwalo eno era ng'amayumba agamu gasalwako dda amazzi kyokka era ssente bagamba nti akatimba kateekwawo okulemesa Ggoonya kasuulibwa embuyaga ne kabulira mu mazzi nga bano balina okutya nti Ggoonya zandiddamu okubalumba. Ennyanja eridde amayumba g'abantu egamazeewo era ako akatimba koolaba sayidi eyo baali bakalese katuyambeko wano mu ngeri y'okutaasa Ggoonya naye kati ennyanja ekalifiira ssaawa yonna Ggoonya zijja kusaalimbira wano era tulaba nti zijja kutwala abatuuze baffe. Tetugamba nti gavumenti eyo tekoowa baffe bantu baayo yetutaase mu mbeera eno. Kansala Nalubuulwa Sumaiya ow'omuluka guno eno annyonnyodde obuzibu naddala abakyala bwe bayitamu olw'embeera eriwo mu kiseera kino. Era abakyala kati abasinga baddukira mu bamulerwa naye weesanga ng'oluusi naye tayambiddwa bulungi. Buyinza okutya ku makya nga yeetaaga okulongoosebwa nga tasobola kuba ng'atambula. Baddukira mu bamulerwa ne beetaasa. Tetulina ddwaliro lya gavumenti. Eddwaliro liri Makindu, ekkubo lyasiba olw'amazzi, pikipiki tezikyasala. Wabula bano RDC Jenny Francis Kagayi owa disitulikiti y'e Buyikwe yabaanukudde wavumiridde ekyabakyala okuzaalira mu bamulerwa n'abawamagezi okusegulira ennyanja nga bwagenda maaso n'okunnyonnyola. Tetulina kugenda mu bamulerwa wabula tuteekeddwa kugenda mu malwaliro gaffe agatuli okumpi. Kyekyo lwaki mbakubiriza mbave mu bitundu eby'ennyanja ate n'okubakakasa nti ennyanja yafunda amazzi gajjudde oluvannyuma lw'entobazi okubanga abantu bo bennyini be bazenga nga bazirima. N'olwekyo mbategeeza mufube nnyo okulaba nga muzivaamu. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Eno wali omulerwa? Tulinwa naye era naye
akaddiye takyasobola bulungi tujjanjaba